nze nkubulire papa. Amazima agakaawa ge gano ge ngenda okwogera. Gakaaye mpola mpola. Go kagenda kulumamu kano. Naye awo obudde okategere nga tonnajja mu comment section kuyomberayo. Obanga sinaba kuyombera wano. Nkikkiririza ddala 99% nti abakyala ennaku zino bazibu. Ekyo nkikkiririza ddala 99% abakyala bazibu. Abamu obaba tebawulira. Amayumba mangi gali eyo ng'omusajja omumwa gwe baagutunganga gwa mufu. Bamulekerako yasalawo kusirika. Bamulekerawo wateekamu wogo n'alya. Byamuyitirirako. Naye njagala mbabuulira abaami baffe. Bwe mutuwasa wano nga twakatandika obufumbo. Mutulaga omukwano. Mutulaga the best side of marriage. The brightest days are those nga twakeefuna. Mazima. Mwabasajja bwe mutandika okumanyiira kye mulya mutuuka ekiseera nga temwagala na kitunulako. Wali oliddeko emmere n'okkuta. N'oyitawe awali abalya n'owulira ng'emmeeme ekusiikuuse. Kweganga omukkuta owulira toyagala na kutunula ku mmere. Kaakati Katonda bw'atyo bwe yabakola. Abamu ku mmwe temumanyi kukweka mukkuto na bukoowu. Kaakati otandika okunzijjako byonna bye wampa. Amatu, essaawa, haaga eyo sikyagifuna. Obuliri mbuyingira oli mu ntebe. N'otuuka ekiseera nga mu butuufu owulira nga sipeesi yange tokyayagala gibeeramu. Kaakati kamba nnyonnyola omukazi bw'abeera. Omukazi buli lw'omuggyako ekyo ky'abadde akusuubirako oba ky'abadde akulinako. Atandika njala dda zivaayo awo wennyini nnyini. Omukazi talinda nkya. Ajjayo njala. Kitegeeza ki? Ebyo byompa ebinkuumira mu mukwano. Bye bibika ebikalakampwa byange. Bye bitaganya njala zange kuvaayo. Mazima. Bye bitaganya mannyo ga vampaya gano kola ki kuvaayo. Bye bitaganya mpewo okufuuwa mumwa guno kwogera bitagasa. Bye bitanganya kufuna birowoozo bikyamu. Kuwuliriza balala balina bye baŋŋamba eyo gye mpitira. Nabagambye dda bwe tuba nga tuli mu bufumbo teekawo bait. Baako ebintu by'oteekawo nga ntyo bifiirwa nsigale. Ndaba abakazi mwina gye mulaga. Okitegeera? Ndaba mwina gye mulaga. Naye ng'ewamu bwe tulaga wano wazibu. Era ffe abalina abaana abawala n'abalina abaana abalenzi ffenna tuli mu bweraliikirivu. Abaana abalenzi tebakyayagala kukola kumenyeka. Ekijja si muntu. Baagala keera ku makya agenda Makindye, agende ewa Ibula amusala akaviiri, amuteeke kanta mu kirevu, ajjeyo komberere, ayambale empale ey'obugulu obw'okwambaza akaveera, alinde omukazi aleete ssente. Bagende ewa Apoke bagule putulu, naye baana mmwe. Ate mbabuulire mmwe abakazi ab'ebbali be bakwana nga mumanyi nti omusajja gw'oliko mufumbo mmwe musinze okwonoona abasajja. Mubeeguya nnyo ne mubawa ssente ne mubagulira engoye kwegamba n'omulaga nti naye Okay. Kwaniriza ku Mukutu Tronaz Media. Ebiwobe mu nsi y'omukwano. Wetwogerera amazima agali mu mukwano n'obukaawu bwamwo. Omanyi omukwano gutandika nga gwomerera nga mubisi gwa njuki. We guwunzikira ng'endi kigaji.
anti kubako side ematira n'ematiza. Aha. Kakati ogenda okutegeera. Nge yali akumatiza. Eyakumatiza yali akulimba. Amanya Tronaz nga ndine Rahuma mwanatu. Ogamba otya? Uli fiti. Flats and shuttles. Flights and shuttles je tuli bulungi. Bane tusaabaza abantu. Mutuwe ku mirimu. Ye. Mubatwale mubasaabaze mwongere okusaabaza ddala abantu. Ate naawe tobeereeyo ate kati ngende Uganda nanvuga natambula ntya. Nyonjo atanseere anapo obudde ata gosera likirire kunziba ngenda kutambula kiro ebyo naffe tugamba nti nze mbagamba ki mu byonna bye tuwogedde abakyala tebaagala bingi abaami baffe tetwagala bingi mwagala kubaagala njagala mpuliriza mpa obudde akokuwa obudde katuufu lumwanga nnumwa kale ne bw'oba tolumwa naye ndaga nti olumiddwa omukazi buli lwabeera awantu nga ye mumativu nti ayagalwa era n'aba mumativu nti waali bamwetaagawo n'enjala mugisula naye nga mumativu ekyo nkibagambye enfunda n'ekiganya okuyingira ebirungi bingi amasanyu mangi ate gagenda kugwako leero ate ebibatwala ebirowoozo bingi tondaga bw'ogenda eyo n'oli omucyomo gwo n'aba ne sabbuuni odde nga tegukuunyako nze nja kuba mumativu nga mmanyi gwange gwokka gw'oliko oli ku mukalo gwo just mukyuseemu bukyusa nze nabagambye women settle for less abakazi adde buno bwala obuwoza mbo they don't know what the meaning of that statement. Settling for less is not settling with a guy or broke guy. Less is respect. Less is affection. Less is providing. That is the less they talk about. Abasajja mwagala abakyala bammwe ba girlfriend bammwe abaami mmwe mwonoonye bino ebintu you've exerted much pressure of which fa abakyala mukama yatukola bwati buli lwonyigiriza olaba kibagamba nti ennyindo bw'oginyigiriza ennyo gireeta omusaayi buli lwonyigiriza ennyo ate nze njagala nkulage nti ate nsingawo ne kwekyo ky'osobola okukola and indeed women are more dangerous in case you didn't know omanyi lwaki fe we tuba tunaakola ekintu tetukirowoozaako nnyo batono abalina eyo talent nti omusajja ono bw'agwa mu kiyigo nti ngenda fuka na mwandu bw'onkuba enfunda ne bintama ojja kujja lumu nga nkuta ecupa oba ejjambiya neetegese onooba ogalula bw'oti nkuweerewo baba obweri either ozirike oba ofe bansibe so nga ate gwe omusajja osobola okugamba omukazi ono ayitiriza omwaka nve wano mpase oli agamba anyonoonya nzaddemu abaana amalidde obudde ndagawa siva wano nfa naye banaba banyingiza eluziranga naye bamuteekawa mu ttaka kubanga abo tubalabyeko bangi ng'oli bamututte eruzira ng'ono ayingira ettaka kakati buli lwonyigiriza ennyo omukyala n'omunyigiriza omuleetera okusalawo n'agamba naye omusajja ono atujooza ekimala ngende nkole sente zange mu bwakadaama ate n'emikwano gibawo amagezi amakyamu by the way let me tell you abasajja abamu muli eyo mugende mukoleho muwaka mu checking boy child sembera wano abantu muli bangi eyo nga muli bafumbo but you no longer have partners you have roommates si kinene kyekyo ge mazima temukyayina partners simanyi bwe nkibagamba mu Luganda temukyayina abakyala mu nnyumba muyina roommates muyina be musula nabo mu bisenge byammwe musharinga bikisenge mulinga baana ba university abali mu hostelo beyita ba roommates okitegeera lwakuba mulimu babeera basajja babeera basajja natuuka ekiseera ng'amasanyalaze bwe gaggwako ogasangako amazzi n'agasasula landiroodi bw'akonkona emirundi 3 tayagala bireekana bw'aba aziina azitoola
naye nga naawe oli mu mativo ga mukazi kati ennaku zino ayambako. Naye nga bwakujjukiza nti munnaye amusanze agawedde nze nagasasula. Abakazi bangi, nze kati njagala kubuulira basajja mutegeere, abakazi bangi teyanoba waali kubanga ayina abazadde abagenda okkiraba obubi. Ayina ekkanisa gy'asabira bagenda kiraba bubi. Bannaddiini. Tayagala kuwa mwana we ekifaananyi kibi. Nti nanoba. N'asalawo n'asigala. Mwana we wasomera bamuwa ekitiibwa kiyitirivu. Ye n'asalawo n'akola ki? Kambeere wano. N'asigala n'agamba tankuba. Emmere takyagigula naye tankuba. Ennyumba agisasula oba yazimba. Kambeerewo. Sina gyendaga. Bw'olaba oyina omukazi. Naye mukazi woyanoba dda. Akola bibye. Mwafuuka dda baruumummeeti. Akola bibye. Kubanga bo balina be baswalira. Baswalira. Y'ensonga lwaki akyali mu makaago. Omukazi n'atuuka okubanga akola waliyo ebitongole ebirina branches ez'enjawulo abamu bali mu gavumenti. Ye kennyini n'atuuka okwesabira transfer. Muntwale Karamoja. Mbutuufu wadde abantu bagamba nti oba kinaye nga omukwano gwo kati bannange. Nze mbabuulire ebintu bye tutayogerako ate nga ge mazima bye by'okuba nti abaami mwe bakulembeze naye obuzibu bwe mulina muli bakulembeze abatayagala kuyigiriza. Temwagala kuyigiriza be mukulembera. Butya bwe balina kweyisaamu gye muli. Wabula mwagala oba mwagala baloote biroote. Abamu bayigiriza. Ate neera nekyo ekimu ne side eno abamu ne babayigiriza naye tebakwata. Anti kaakati nze ngamba bwenti. Kati gwe tandikira ku bawalabo oyambeko abagenda obbawasa. Okitegeera. Buli muzadde omusajja ali eyo. Tuyambeko ku baana ab'obuwala oteeketeekera abaana ab'obulenzi abagenda obbawasa. Kubanga ekyamazima kiri nti teri muzadde ayagala mwana we. Omulaba nga ayenjeera azaala wano azaala wali anoba wano afumbirwa wali taliiyo. Mazima. Si muzadde musajja si mukazi. Naye gwe buli lw'obeerawo n'ogamba olaba ebyana bye ogamba maama. Gwe taata gwe kiki? Gomanyi nze kye neebaza mamange wadde nga Mukama yamutwala. Fena tuzaala mu kitaffe omu. Naye gwomanyi saddaaka ze yakolaawo. Ozimanyi? Yazimanyi ye ng'omuntu. Okitegeera. Kati nze kambabuulire waliyo ebintu bye tutagamba baana. Era ebyo bibye. N'osirika. Naye nga bwe sisobola kugamba mwana bizibu bye nasanga mu bufumbo. Bw'otansobira kumutuuza mu encouraging nti bw'omala okugiraba oti okusoma omwana omuwala bw'amala okusoma afumbirwa. Sisobola. Naye nga ffe abasajja tulina okibagamba. Anti kati mutandike kati. Omulage obulungi obuli mu kyo. Kikolebwa ddi? Kikolwa naani? Kubanga ffe oluusi naffe twogera ne tulemererwa. Okimanyi nti eriyo bataata nga they are just present but they are absent. Naye bimu abasajja abakazi be babireeta. Nga mwemukeera ku makya abaana balaba taata afuluma. Balya banywa basoma naye nga maama tagamba abaana nti oyo nno oyo gwe mulaba talina wadde kyaleeta waka. Nga yakisirikira n'asalawo n'asirika. Abaana bawe kitaawe ekitiibwa. Ayagala abaana basigale nga bakuwa ekitiibwa. Naye ng'amenyeka. Bebo bawulira be bagamba be basiba balangire ku TikTok mbu you're married but single mother. Kiba bye yagambye mbuleka bw'ogula essimu gamba nti nze nagiguze togamba nti my husband. Naye ekikwongezesaako bbawo ku byataakoze. Kubeera na kitiibwa kye ng'omusajja. Butabuluzinga ngule ye wabweru. Lekwana obwokyogera ng'omutuufu tukulaba ffe ofuluma wa mwami. Nga gwe oli mu kwoza buli kimu okyekolera. Tujja kwebuuza ki ekigenda mu maaso. Era baba bagamba sha nga takola ebyo byonna n'asigalawo alimba. Tuyinza n'okuyita omulalu. Okitegeera. So be present in your daughters' lives. Muyambeko guno omulembe. Nze mbabuulira guno omulembe ate gwe mubi ate gye tulagana bibi nnyo. Mukambwe. Nanti abaana bagenda tandika okola IVF.
oli ng'agenda n'atunda enkwaso nze ne ngenda n'enzigula ne bazinkuba nenzaala omwana ataliiko agenda kujja kunnondoola mpa omwana wange awo wetulaga kubanga abakyala mubasindiikiriza nnyo kwegamba gye tulaga bakola nnyo women have money in those banks kwegamba gye tulaga keera bukezi ku makyalo ngamba nti omuwala mulungi oyo gwe njagala kwegamba ebigambo by'oyogera naye byakumuggyako nkwaso si byakumukutwala wakafumbe enkwaso yo njiraba kakati abaana abawala wano we balaga ajja kujja akusuule mu mukwano and we have that capability bagiyita capability ability obusobozi babulina abawana tugende twekebeze kubanga abasajja ennaku zino mwagala ngege mitwe peke yake twekebeze nkukakase nga bwe sobola funa ki lubuto nkufunemu olubuto gwokimanyi nti abasajja bangi bali eyo ngazeemu okutegeera nti yazaala muwala amuguddeko mu supermarket ng'alina omwana namugamba owaaye owazaala dda natunuulira omwana najjukira nga ebbanga lyabeera n'omuntu ono kasita yamala okubeerako naye enfunda omuwala n'abula nakuba siriki anti waŋŋamba tozaala toyagala kuzaala ate nga nze nali njagala omwana ffe tetukyasaba basajja baana bwe mba njagala omwana ngenderawo mu ttaafu kwata maniyu kwata aseno ne ngenda ne bankebera nga wayise wiiki lubuto lwagize lwakutte tilwakutte ne nkubulookinga todda mukundaba awo we tutuuse nkoze akasente kange oba nina omuntu wange gwe ngenda omulekera ne manya nti ngenda zaala obwana bwange bubiri bwe ntuuka okugenda mbulekere gundi ngende nkuba ekyeyo already abaana b'obuwala mentality ebagamba nti abasajja tebalabirira baana akuzaala bajjajja amenyeka senga amenyeka maama amenyeka agenda kwetegekera okwezaalira abaana ababi era abasajja mbategeeza nti muli eyo bangi mwina abaana naye temumanyi nti gye bali anti kaakati nze olukolamu akasente kange nze waffe mu kyalo ninayo ekibanja abakazi abalinga nze bangi ng'oggyeko zino poloti ze tugulagula ku kibuga tugula ebibanja ku byalo ewaffe kubanga bw'onoogenda okuziika omwana ku kijja kyewammwe omwana talina kitaawe oyo mujjwa nagula dda we ngenda okubaziika mumuziike ku nsonda eri twagula dda we tugenda okukola ebijja fe abaana ab'obuwala tugenda kutandika ebijja buno omulembe mwagala kuva ku nnono ennono yavaawo dda mwagigoba okitegeera okimanyi nti osobola okuzaala mu musajja omwana katonda n'agera bubi omwana n'afa n'omukubira essimu nti omwana yafudde n'ajjako essimu atandikirewo bigamba mukazi we nti afiiriddwa omwana ekyo kyokka n'ajjako essimu kubanga ati omukazi n'olyoka otubira ne mayiti n'ogitwala ebukojja ne bagiggobya agenda omuziika ewaabwe ate ne muguggyeko abukolwa e Masaka ate ne muguzza e Kampala ate munoonye limbo kakati ntwala omukisa guno bategeeza nti abakazi batandika ebijja ennaku zino mubakwate bulungi omukazi asobola omuzaalamu abaana 5 amaka ne gaggwawo n'otaddamu muwuliza abaana ne batandika kufa omu ku omu n'otamanya nze nkubulire papa amazima agakaawa ge gano ge ŋŋenda okwogera gakaaye mpola mpola go kagenda kulumamu kano naye awo obudde okategere nga tonnajja mu comment section kuyomberayo obanga sinaba kuyombera wano nkikkiririza ddala 99% nti abakyala ennaku zino bazibu ekyo nkikkiririza ddala 99% abakyala bazibu abamu oba tebawulira amayumba mangi gali eyo ng'omusajja omumwa gwe baagutunganga gwa mufu yasalawo kusirika bamulekerawo wateeka muwogo n'alya byamuyitirirako naye njagala mbabuulire abaami baffe bwe mutuwasa wano nga twakatandika obufumbo mutulaga omukwano mutulaga the best side of marriage. The brightest days are those nga twakeefuna. Mazima. Mwabasajja bwe mutandika okumanyiira kye mulya
mutuuka ekiseera nga temwagala na kitunulako. Wali oliddeko emmere n'okkuta. N'oyitawe awali abalya n'owulira ng'emmeeme kusiikuuse. Kweganga omukkuto owulira toyagala na kutunula ku mmere. Kakati Katonda bw'atyo bwe yabakola. Abamu ku mmwe temumanyi kukweka mukkuto na bukoowu. Kakati otandika okunzijjako byonna bye wampa. Amatu, essaawa, haaga eyo sikyagifuna. Obuliri mbuyingira oli mu ntebe. N'otuuka ekiseera nga mu butuufu owulira nga space yange tokyayagala gibeeramu. Kakati kamba nnyonnyola omukazi bw'abeera. Omukazi buli lw'omuggyako ekyo ky'abadde akusuubirako oba ky'abadde akulinako. Atandika njala dda zivaayo awo wennyini nnyini. Omukazi talinda nkya. Ajjayo njala. Kitegeeza ki? Ebyo byompa ebinkuumira mu mukwano. Bye bibikka ebikalakampwa byange. Bye bitaganya njala zange kuvaayo. Mazima. Bye bitaganya mannyo ga vampaya gano kola ki? Kuvaayo. Bye bitaganya mpewo kufuuwa mu mwaguno kwogera bitagasa. Bye bitanganya kufuna birowoozo bikyamu. Kuwuliriza balala balina bye baŋŋamba eyo gye mpitira. Nabagambye dda bwe tuba nga tuli mu bufumbo teekawo bait. Baako ebintu by'oteekawo nga ntyo bifiirwa nsigale. Ndaba abakazi mwina gye mulaga. Okitegeera? Ndaba mwina gye mulaga. Naye ng'ewamu bwe tulaga wano wazibu. Era ffe abalina abaana abawala n'abalina abaana abalenzi ffenna tuli mu bweraliikirivu. Abaana abalenzi tebakyayagala kukola kumenyeka. Ekijja si muntu. Baagala keera ku makya agenda Makindye, agende ewa Ibula amusala akaviiri, amuteeke kanta mu kirevu, ajjeyo komberere, ayambale empale ey'obugulu obw'okwambaza akaveera, alinde omukazi aleete ssente. Bagende ewa Apoke bagule putulu, naye baana mmwe. Ate mbabuuliremu abakazi ab'ebbali be bakwana nga mumanyi nti omusajja gw'oliko mufumbo. Mwe musinze okwonoona abasajja. Mubeeguya nnyo ne mubawa ssente ne mubagulira engoye kwegamba n'omulaga nti naye basobola omuwa mu busajja bwe. Kafeero oyo n'ayagala bye bamuwa ebbali ate abireete n'ewaka. Gano makaago Kafeero. Gwe bakuyise ebweru si bw'olina okukkiriza bakuyise ewaka. Omukazi w'ebbali alina kyakunoonyaako. Bw'aba nga ye akweguya akuwa buli kimu, gw'ate oweewuwo bimuwe kuba n'ono ajja kujooga. Abasajja bwe bakuwa eri bireeto biwoono. Ajja kujooga. Omukazi buli lwakkolera ebintu bwe biti akujooga. Abasajja abaagadde ku bakazi munjulira abalina ssente. Anti yaba amanyi yakuwasa. Ate nga bagenda kubawasa. Bawasa dda. Ate kati okuwasa tekukyaliko n'abo bavubuka bato. N'abasajja abakulu abo boolaba babawasa. Naye banayina ensanga. Kikuba engolo 10 ku mutwe. Na 10 zitono sana 15. Nosanga omusajja nga muli abali ewaka bali mu lutalo. Nga wava mu makago ne bakuwasa eno. Omusajja oyo agenda n'asulayo weekend takyasula wano. Olutalo olufuusa olutalo. Ogenda okubatuuza n'omubuuza naye owaye kyekyatuukawo. Wamma olaba oli omukazi gwayombesa olumu yampa ne kufiziza abaana Kafeero ko mannyoko. Wakali abeewammwe. Oyo omukazi gwayombera oyo omukazi olumu ne ssente zaamala ennyumba eno ye yazimpa. Ebinnyo. Oyimirira kya maaso ga mukazi wo n'omwatulira ebintu ng'ebyo. Kapale wano yabadde anyumya sitole y'ebulayo. Abantu mwenna abanoonya kufumbirwa abasajja ng'onoonya mukazi akuwase sooka ogenda olaba ekisitole ya MC Kapale. Olaba oba bivaamu oba obisigalamu. Yagamba alina we yagambira nti omusajja kasita akuba ku ng'ombe nti nga nina okuggulawo geeti ayingire. Nga tanaba kuggulawo geeti asooka kukwata ku mutwe n'agamba Mukama oba ngenda kola ntya naggulawo geeti. Oluggulawo geeti chini ya ulinzi.
awo watandikira mpaka enkeera ng'afulumye. Anti gwe mulimu gwofu wasaba. Gwe mulimu ya application yo bwegamba. Nti nze mpa emmotoka nvuge ng'erimu n'amafuta ngulire engoye, ngulire essimu ey'ebbeeyi. Omwana yamugamba nze nzije. Mbu ye yali takoowa. Nedda anti mbu ebimu yagamba mu myaka egimu yabiyitako nga tabifuna. Kati alina okubifuna. Yagamba ye. Okimanyi. Nobanga kiki tasobola kudda bweru. Okimanyi. Nze nalabako abafumbo ng'omukazi ekimunobya nsonga ezo. Ng'omwami buli lunaku ng'etteeka ku makya agenda alidde olw'eggulu akomawo n'alya n'anaabako n'agenda okulaba omupiira n'okuzannya puulu ekiro ne bwadda yeebase buli lunaku. Naye lwaki oba weeraliikiriza mukyalawo? Nze abaami nabawadde amagezi. Manyi tatange yakolako yaliko oweegombolola. Ne waliwo omusajja ng'omukazi baba bagenda kulima bayita waffe. Kati omukazi saawa 11 waliwo omuti nga tugenda ofuluma ebweru ng'ali atudde ku muti awo. Kati omusajja tajja eno kubanga amanyi eno waliyo obuzibu bajja kuyita abasirikale bamukwate. Omukazi amubuuza kiki ate tatabuuza ate kiki? Kati nga baagala ffe tetukola ki? Naye nga kumbe ebigambo bye yali ng'akozesa nga twabitegedde dda. Wakiri asiiba awo. Kubanga ekiro kimu kyetoolodde nga tewaliwo ki kati ajja kusiiba awo asobole okukakkanamu. Omukyalo ow'ewaka buli lw'omuyitaayitamu ennyo jjukira obeera naye. Ebibye biri awo biri ku firi biri mu Newton weeyagalira w'oteeramu giya. Oli waddembe otteeka mu livansi oba mu drive. Kibi nnyo okuyitaayita mu mukyalawo bw'otyo. Ng'olinga ina fitina. Agenda kutuuka ekiseera akutame. Takyakumiima, takyabuguma, alebedde yenna kugamba nga takyamuwulira. Obwenzi bukkirizibwa kasita obukweka. Kubanga abakyala b'ebbali abo bagenda kusaavinga ompe time. Kanukapya. Nkugamba kamala kubba na kuwoza. Obwenzi bukkirizibwa kasita obukweka. Funayo omuntu weeyo oba babiri otabaalire mu abo ompeemu time nganze. Kyewava kasita simanya kwe kuva bano abeewaana mbo be bakuuma obufumbo. Era be babukuuma mwekamba bulira obwenzi bukumya obufumbo bw'abantu bangi. Eriyo abakyala nga ye bukyanga afumbirwa omusajja we yasemba okumutuusa ku ntikko nga yakamuwasa. Eriyo abakyala nga bukyafumbirwa omwami we tamutuusangako naye nga ye yamulabamu taata omulungi. N'agamba n'omusajja bwe namuzaalamu ajja kulabirira abaana bange ajja kuweerera abaana bange nga kye yakwagalako. Naye nga bukya bagenda mu nsonga za mukwano omwami ne bw'omubuuza nti nno omukyala wo bw'okwata lino ekkoona n'odda muli n'osanga ki tamanyi nti waliwo omuti gwa kkedo. Era nga waliwo kkedo nti waali naye nga takimanyangako. Abaagala okufumbirwa abasajja nga mwagala kufumbirwa mwesibe ebbiri nze mbabuulira. Naye ng'ate waali nga yamanya is a good dad but is not a good husband. N'asalawo n'atuula n'afumba. Okitegeera? Nze story ya kapale yali enettira. Kasita yagamba yalina obuntu bw'akozesa nga ye takoowa. Banywa ebiragalalagala kakati abasajja mutandise n'okunywa ebiragalalagala nga mubireeta ku bakazi bammwe abeewaka kikyamu. Nze omusajja owange nga tuli mu bufumbo okunkakasa obusajja bwo kulabirira waka. Okunkakasa obusajja bwo ebirala wabigumira dda. Njagala mpulire muli nga bba wange bw'agamba nti kino sikyagala n'okyusa eddoboozi neekanga namu. Obwo bwe busajja bwe nkuwuliramu. By the way nze kambabuulire nze abakazi abali ey'abafumbo bwe muba temukoze kino na kino na kino namwe temugenda kufuna kino. Nze njagala nnyo ng'omusajja bw'atuuka okubonereza nange nambonereza ekibonerezo kinkwata. Oyo ye musajja. Angambe wabula maama gundi nkubuulire okusinziira ku kino kye mukoze n'abaana bo. Guno omwezi teri shopping.
obeno Christmas sibatwala ku trip atachikole mwe mumanyi atachikole kati nzire no ngamba abana mulaba abakyala abafumba abafuga abasajja mukikola mutya binyuma gambira dana abawasa banaye mbabulire omusajja anyuma nga yakufuga goge mazima naye gwe sebo nga bwakukanga weekanga beka kati obero otya n'omusajja mu nju nga bwakukanga teweekanga tebinyuma baddiya yakanga aba byafuuka yakanga ofubutukeri omusajja afubutukeri ngagamba owaaye mama omupozi otuuse kakati gwe bakyali musajja obwo tuba tebukyali bufumbo kitegeeza mwenkana nze obusajja bo sibuwulirira mu mpalawo tuba twavaawo dda tuzadde abaana banookyanywera putulu omutwala weyagala kunzita putulu munywere bali abawala b'ebbali genda obaputule okomewo wano tutule tugere ku nsonga ezitutwala mu maaso ayaga okubanga bali baagala kubakakasa gamawayi omusajja nali manyi mukadde naye yamenya olubirizi bali tebaagala bakakasa just baguma lwakuba balina bye babeetaagako kadda ayizo no gwe towuliranga ye abagamba nti nno enkumbi si bwe buzibu n'omuyini si bwe buzibu naye agikutte agirimisa bwe buzibu buli kaseera mbadde ntema wano empangi erabika ekulye ku jjinja kakati ate ebuuseemu gwe omulimisa lwaki otema empangi woolaba ejjinja lwaki otema empangi woolaba ejjinja kubanga era be baganda be bamu bagamba ejjinja lyolabe teritta nkumbi ate olirabye ate olitema ate enkumbi efunye amalibu ate oyo naye waliwo akanyomero kano soke tulowoozeeko ku mukazi awasa omusajja nga yamuwasanga ddala nga omusajja tayogera kintu awo ekyenno mune ekyobutayogera tekiri kubawasa bokka n'abakazi gye bali ng'omusajja aleeta buli kimwe waka naye era nga tateesa naye gwe kimanyi waliwo ne be bawasa ne beerabira nti baabawasa abasajja nga omusajja ne yeerabira nti wano waali baamuwasa ye musajja omutuufu kale naffe twagala okuwuliramu ku luvimbo nti wawasa naye teri musajja gwe bawasa kati omusajja gw'olina okudduka akugambe nti nzisirya mmere etali nnyige n'okikwata mu mutwe ku ssente zo omusajja akugamba nti nze sambala ngoye zitali ngolole n'okiteeka mu mutwe ne mu bikolwa ku ssente zo oba wamuwasa obasanga nno wadde nga emmere bagulangule nga yagula erinfumbira kama ettooke eri bamnyamba tajja kulirya olwo oba wamuwasa omuntu gwawawasa yoyo gw'otegerera mu buli kimu naye bw'obanga wafunayo omuntu wo mukulu munno ng'ogoberera ebyo bye yakugamba nti tebimusanyusa tobikola okola ebimusanyusa bye yakugamba oba tewamuwasa weerimba kati nno n'okuva n'olwaleero abakyala mu kitegeere muve mu by'okwewanikawanika omusajja asigala musajja omusajja asigala musajja naye mulaga obusajja bwammwe naye engeri gye tutakyasobola kugumiikiriza fujjo na kamanyiiro na jjogo liri mu bufumbo basajja mmwe abakazi basazewo beeyombekere abakazi basazewo okubazaalamu baana babule bokati bambi ekyokuzaala mu basajja kati bakifudde nze mbabuulira amazima abasajja bangi muli eyo mwazaala abaana naye temumanyi nti gye bali omukazi nga tayagalira ddala yadde okiwulire nti yakuzaalamu omwana abaana bakanya kubuuza mami where is daddy died in a boat cruise accident oba mami where is daddy was a Nigerian oba yali foreigner twali ku kampasi ne tubeera ffenna daddy bwe yagenda ewaabwe teyadda kubanga abaana eventually bwe banaakula bajja mugamba naye mami daddy bw'aba yafiira mu accident teyalina famire kati abaana obagambira ddala nti Nigeria mukama ate nze bye Nigeria mbimanyi tewagenda nayo temuvaako bive era olera baana bo lot is happening bwekiba tekinatuuka mu njuyo tosobola kitegeera weebaze na Katonda nti tekituukira ddala tojja na kukitegeera naye ffe abakyala guno omulembe tukola bingi byomubikoze naye nze ŋŋamba abakyala weewaawo abasajja babatulugunye bwe bagamba mbu naye baddemu kali ak'obuntu anti nakugambye dda abakazi
babayita bansanafu etambula egaludde kati batya era bino byonna bye mukola omukazi abeera ready omuwasa naye ng'okugula okumu kuli mu nju okulala kuli bweru kubanga alina biri bye yakula alaba kyembagambidde nti nno nga tetunnaba kwagala kujjanjaba kino kye tulaba tusooke tunoonyereze kwe kiva mwekambabuulire some kids are damaged from home waliwo story y'omwana abaana abakonga etambula taata yajja n'asanga omukyala nga yazaala abaana be bonna azza abatigaatiga abaana bakajja baveeyo boogere kakati gw'ojja n'onfuna wano mu bukulu nga nze nina childhood trauma zange nina ebintu byange ku bwongo byenzize nga binnumya ng'omwana ow'obuwala ng'akula kakati ate ngenda otuuka eno mu bufumbo ate nga byennyini by'oyagala okukola mba ntema butemi awo tewaba parking bwe luba lubuto nga mbadde ndufunye mangu n'endujjamu nengenda n'entandika obulamu kubanga ndaba oyagala kunziza mu kiri step father wange kyeyakola ki oyagala kunziza mu kya anko oyagala kunziza mu kya taata wange abasajja bangi ng'abaana yabazaala naye ng'abatigaatiga maama bw'omugambagamba abaana bange musirike tugenda kuswala up to when tasirika nti no lwakuba tekimulumye wabula ekitiibwa kya famire banaawulira batya it's high time abaami musitukiremu mwogere n'abaana bammwe okimanyi nti nno nsobola okufumbirwa naye nga nze sifunangako mukwano nga nkula n'onkwana n'ondaga omukwano nekindeetera okwesiga nentandika okubuulira ku byama abo mwebali nentandika okubuulira ku byama byange nze nga nnakula ewaka nga buli nsobi gye nkola nga ne bwenfuuwa bufuuyi by accident bankuba ate tufumbiriganiddwa nawe bw'ojja n'osanga nga nanywedde obuugi ekikopo kikyali mu sinki sinnakyoza n'otandika okunkuba ninayo kiri nakula ng'ewaka siina muntu gwe mbuulira ku binnuma nkufunye ondaze omukwano ntandise okuba nga akubuulira ku binnuma ate otandise obbinnangira you people kambabuulire mugamba mbu nno bwe mubeera mu mukwano toyina kwettotola ekwo tekuba kwettotola kubuulirako omuntu obeerawo nga mu bulamu olinzeeyo that person gw'onoobuulirako ku bye wayitamu abitegeere akuwuliriza ate akutegeere muka kitange yakubanse kati akigambani naye ate bwe tunyiigamu ate by'okozesa okunnwanyisa buli lwe tugira ekikulu gwe wakulira ku miggo nga lumonde muka kitaawo yali mutuufu okugunda yakukuba na kitono mukama naye nze mbabuulira so we have partners nga tutuula ne tunyumya childhood traumas zaffe bye twayitamu nga tukula naye nga bwe tunyiiga ebyo si bye bijja mu ddiiro wakoze kino tekyannyumidde nange nagenza okikola naawe ng'okoze bwoti gwe wabadde okitegedde nti nedda nsonyiwa nekiggwa abantu abamu bannange naddala musonyiwa naye nga temusonyiye abaami mbeegayiriridde wano bwe mubanga in Uganda sigenda kwogera in Africa kubanga cultures endala simanyi bwe mubanga mukyayagala okulaba ku baana ab'obuwala nga batuula ne batereera mukwate affection bank account mugikoleko deposits mujja kufunamu abaami n'abakyala ze kyembagamba kikino bw'obanga oyagala emirembe buli omu awulirize munne bannange muwulira buli omu akole ki awulirize munne toyina bw'ogenda okuŋŋamba nti toyagala kuwuliriza munno ate gwe oyagala munno akuwulirize abamu oluusi nammwe musukka kiriza obagaana omusajja ye head of the family n'abakazi nammwe oluusi mukisussa temwagala kuwuliriza tukitegedde abaana abasajja tukitegedde nti ekizibu kyansikirano mu bakazi abasajja ke kaseera tuve tutandika okwogera n'abaana baffe ab'obuwala mulage kino kituufu kino si kituufu kino bw'onookikola bw'oti bw'onoofuna munno kijja kubeera bwe kiti munno naawe ayina omulenzi mubuulire
tandika okumubuulira omugambe ekituufu naye bannange ensi eragawa kubanga nze kyenjagala obbagamba ekituufu kiri nti ne basenga tebakyayina budde babivaako ekisookera ddala basenga b'ennaku zino balogo balina ettima tebaagaliza kubanga nabo ebintu bibatambulira bubi ebintu bya family talina budde bw'agenda kutuuza mwana wo bw'omuleetedde omwana afunye omusajja agenda okufumbirwa amutuuza amubuulirire nga naye obufumbo bwabula naye gwe sooka oleke okitegedde Gwe? kati bagamba lindako bagamba senga abeera taata kakati senga nga bw'abeera taata ng'ate already waliwo taata taata tuula n'omwana ate ne bamaama mbagamba emirimu gy'abasenga musobola ogikola bamaama tuuza omwana omubuulire ebintu byakyuseemu waliwo maama tali senga walala gwe toli senga walala ndi senga ewalala toyiri maama okitegeera naye bw'oba owulira nga senga toyagala agambe mwana wo kintu bw'oba owulira nga senga tomwesiga kubanga abantu abamu tufumbiddwa abasajja naye n'omala emyaka 6 nga balamu bo buli nnaku bakeera kunywa mmindi eya mitwe 8 tebaakusiima abo banaatuuza abaana bo kinaavaawo ddi bannange banaatuuza abaana bo kyatulemese wamwanyi naffe tetukyagendayo okitegeera abo tebagenda kutuuliza baana gwe abaana bo bonna obaweeredde bavudde ku university sebo gwe omutwe muleetera mwana amubuulirire agende afumbirwe ayina n'eddiguli ayina n'omulimu tasobola omusindika wa senga we avuge emotoka agende eri bamubuulire atwaleyo alyoka amugambe munzijjukidde atandikire mu kolima ebintu tubyegambire abaana ate ekyo kigambo kyennyini kyasooka nga muwala wava mu mmotoka nanga munzijjukidde kakati nga bwe kiri bwe kityo nze mbabuulire omuntu yekka agenda okutereeza obwongo bw'omwana omuwala adde ku layini agenda kubeera taata toweerabira olina okwewalira omwana wo omuwala nakugambye taata weewala ddi omwana wo bw'aba ng'atuuse mu kiseera ekijjamu engoye that is ng'agenda kunaaba kituufu oba ng'agenda kukyusa lugoye mu kisenge kye funa obudde kwata abaana bo bateeke mu mmotoka batwale out omuntu buli lwabeera mu kifo ekipya by'oyogera biyingira abeera excited tuulako n'abaana bo teekako katyuni ate firimu ya katuni mugirabe ekunyumirenga bwe banyumira from there teekawo ekigambo kubanga maama akola bingi Mama ayina to bring something on the table. Mama ayina okubalabirira abafumbire amanye bwe muneebaka ateeketeeke bannange n'abakazi abavumirira abasajja nti taata w'abaana talina kyakola wakka nga ate okimanyi ddala byonna yabikola muli babi tunayogera ebirungi byereere okitegedde munnange ndowooza tubakaliridde tukimanyi nammwe mwewulira kati temuli birungi comment section ejja kutulamula tukimanyi mugenda kwekubira eyo senga omwogereko byonna byoyagala senga bwe nagenda yaŋŋamba bw'ati nze yangoba naŋŋamba genda ogambe kitaawo akubuulirire ebyo byonna lwaki obisindika omwana afuna ebizibu ebyo tuula yogera naye byosobola olabe nti kino ebintu byokka taata byatasobola gama mwana we z'ensonga z'omu kisenge kuba byo byansonyi bizibu naye omwana okumuwa picture ku nsi bw'etambula mulimu gwo taata be present in your kids lives naddala abaana ab'obuwala kubanga abaana ab'obulenzi babeera nnyo bakyali b'amaama era ebiseera ebisinga bababuulira mwana wange omukazi takulimbanga olubuto mwana wange omukazi takukolanga bw'ati kyova olaba bo era be bali mu kusanga obuzibu muffe ate kubanga ffe yalina otugamba teyatugamba maama bw'ayogera nga tulowooza maama yali wa analog naye gwe essaawa zino oga naye gwe bakyali bayaaye nze nkubuulira omusajja akola omwana agamba bayaaye so nga ate nugundi yakinimbye omusajja omwana wo n'atuuka mu siniyafo mugulire essimu mutereko kaddata kubanga essimu eyegenda mutwala ewa neiba ono omuvubuka ono lwa ssimu bagenda mutwala lwa ssimu ate bw'ona omugulira essimu n'otamuwa data ate era data agenda mutwaliriza
omwana owa siniafo kulunaku lwakatale muwe yesatu omugambe genda mu katale ogule kyoyagala mumanyize abeere ng'obwongo bwe mugamba ekyo ddadi ajja kimba because ebiseera ebisinga okwegomba kuno kutusuula mu buzibu nakwo obeera otya n'omwana omuwala n'otamanya nti omwana talina nnika bwekitwale nti every time mu holiday oyina omugulira nnika ekyo kikyamu nnyo nze nali mbaddeko ne neighbor wange naye ng'omwana we ayenda lwaggula paadi omwana ne yeesiba ewiwi omwana w'omu kibuga owa siniafo yeesiba ati ebiwero naye nga gw'ofuna ezinywa omwenge buli muweeyo ssente omugambe genda oguleyo obuntu bw'oyagala era jjagenda agula ennika agenda agula paadi aguleyo obusipuro obwo obusipuro obwo obuwunya obulungi kamugulire omulembe gukyuse leka tukyuse naffe enkola gye tukolamu ebintu mazima akasembayo tulina kasembayo tolina abasajja mwebeereremu nammwe byonna tubyogedde abakyala tubazizza ku birago naye temutuyambye sajja mmwe temutuyambyeko sajja abakazi babadde ku ntandaala ebiseera ebisinga basajja mmwe kambabuulire ekintu kye mutategeera abakazi tebakyatya kweyombekera ebintu byonna bye baatyanga tebakyabitya abakazi tebakyatya kuswala okuswala kwentegeeza kwe kuno banandaba batya maama anaayogera ki father anaagamba atya baakoowa abakazi they are not ready to face what their mothers faced mu bufumbo abakazi kati bakola nnyo kutuulako ku ntebe eyo ey'obulangira kyova olaba nze bwe mba ntudde naawe mu kyama nandikuwadde amagezi omukyala bw'aba akola ssente muwe nnyo amagezi ag'okulabirira ennyo famire ye okitegedde ekintu ekyo make sure nti alabirira nnyo maama we bw'aba wali oba taata we oba baganda be kekali ke nayogera naye era abawulenge tebaakafuna mazima ke nagamba nti tokkiriza mukazi kuteeka kintu kyonna ku mmeeza yo alabirire beewaabwe tuzaawo wonna bulwa bw'ateeka lwaki buli lwaba ne options aba tajja kugumiikiriza obufumbo ekibutambuza mbala ya bugumiikiriza embala y'obugumiikiriza bwegwa tebusigala kubanga n'ebibadde bitakunyiiza n'otabifaako kati otandika obbinyiigira abaami nga nammwe ebibaluma obwenzi biki naffe bituluma lwakuba nti ffe era nga bwe nabagambye nti men were created to have leverage over women ebimu obisirikira n'ogamba ekyo nkiresi but how active is your leverage over me singa tekantuuka ka leverage ko ne katantuuka bulungi era mukyayomba nnyo mukyasanga mukazi wa myaka 60 ku biiki nga yambadde akasikaati akampi alabanga gwe balimbalimba talina kwambala mini mu buwala mbu waliwo bye yamisinga byataakola omulabi wa Trollers Media obadde mulabi mulungi tukwebaza weebale nnyo weebalire ddala ebiwoobe mu olwaleero mwebale nnyo mwebalire ddala mubeere bulungi mweraba